Kulwomukaaga akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Nzeija yasimatuse obulumbaganyi mu bitundu by'e Kalandaze Buwama mu disitulikiti y'Empigi. Emmotoka z'okulya abakuumi n'eyiye atambulira zaayonoonese. Olunaku lw'eggulo abakugu mu kunoonyereza okuva mu poliisi, amagye ne CMI baasibye mu kifo awabadde obulumbaganyi nga bakuŋŋaanya obujulizi. Leero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa ennaggulu asoose kusambajja nti Nzeija yalumbiddwa bammondu. Twagala okutereeza mu mawulire agaafulumya olunaku lw'eggulo nga galaga nti omulamuzi omukulu oba principal judge his lordship Dr. Flavian Nzeija yalumbibwa abazigu ab'emmundu ng'akomawo e Kampala mu konvoyi ey'emmotoka essatu. Amawulire agaasooka okufulumizibwa gaali galaga nti ono abazigu ab'emmundu be baakola obulumbaganyi nga bamuluubirira. Enanga agamba nti ekyakubye emmotoka za Nzeija yabadde bbomu nkolerere eziyinza okuba nga zaakolebwa akabondo k'abantu. Bagambye nti ebigendererwa byabwe tebannabimanya. Akabondo kaffe ak'abakugu okuva mu bitongole ebiziyiza ebikolwa eby'obutujju ekya counter terrorism, ekya CMI, Directorate of Air Forensics, aba Crime Intelligence, ISO n'aba Operations basobodde okuddayo okwetegereza ekifo ne bakizuula nti waliwo bbomu enkolerere gye baatega wansi w'ebibaati bino ebiri ku makubo. Eno yakubye emmotoka nga ziyitawo era mmotoka yaleeteddwa e Kampala nga yatwaliddwa mu galagi. Agambye nti bagenzeyo ekiro ne bawerekera omulamuzi okumutuusa e Kampala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.